Alright, tubale kubanga wekomedde ku Prejana Media TV kugamba nti ekikula kyamanyi muganda wange yona gy'osinzira kubanga olaba ate nga n'okuwuliza Prejana Media TV nga bulijjo nsooka nitumira ku bakyali bange ab'e Qatar, Saudi Arabia, Durban mwena banembaga nsinza kubanga mmalawo community esa zino wenjogedde omusajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamuza Ssebunya atadde amateeka amakakkali ku mwana mwa Rema Namakula era wetusaza wenjogedde ebula ennaku nnya tubeere nga twoleka enabbingo ku mukolo gwa Rema Namakula okubanga bamwanjula ba Dr. Hamuza Ssebunya naye Dr. Hamuza Ssebunya agamba nti nno ebintu ebiremesa abaagalana biba ebintu bitini nnyo nga bw'okiwulira era nze nkoze amateeka agange Rema Namakula kwagenda okubanga atambulira tubeere nga ate tukwatagana bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Dr. Hamuza Ssebunya agamba nti nno omusajja yenna alina okubanga alina amateeka amakakali g'alina okuteeka ku mukyala we naye nze agange tegagenda kuba nnyo makakali naye nga ate gagenda kuba makakalimu ku katini Rema Namakula alina okubanga ampa ekitiibwa ne famire yange. Amateeka mangi omusajja mukulu ono gakoze amakakali naye agamba nti nno Rema Namakula ajja kubanga agagondera bulungi nnyo ne Rema Namakula agamba nti nno bannange amateeka mwami nja kubanga ngagoberera bulungi nnyo nja kuwa ekitiibwa nja kussamu ekitiibwa lwa nsonga ogenda kuba muntu wange nange mbeere muntu wo. Bambi Rema Namakula musanyufu nga bw'okiwulira kubanga ennaku ebula ntini nnyo nga bw'okiwulira nnaku nnya babeere nga ate booleka enabbingo babeere nga ate banjula musaana muwala Rema Namakula bawe omupya webale nnyo webalire ddala.